Kadama TV. Kadama ayagala okuwulira bakadama banne nti bannange waliwo engeri nammwe gye mukemamu abawarabu bano, engeri gye mbeera mweyisaamu n'engeri gye mbeera muyambalamu. Bw'oba omanyi enkula yo gye wakulamu, tewalisaanye kwambala biyunifoomu bibeera bikukwata ne bikulaga enkula yo. Kadama yenteesa ye. Agamba lwaki oyambala ekintu ekikukwata ne kikulaga enkula yo ng'okimanyi mu nnyumba mw'oli omusajja oyo asobola okubeera ng'akemebwa. Agamba nti oluusi bannayuganda oba bakadaama abamu bakola ebintu ebibaleetera okubeera nga bibaviirako obuzibu. Enneeyisa yaabwe ng'omwo mwe muli ennyambala, mu kubeera okusekereza n'abasajja abatali bammwe, n'okubeera nga golooza ebintu by'okola eno e Uganda ne Buwarabu bw'onoobikola bijja kubeera nga oyitawo. Agamba mwegendereze nnyo, otherwise omuteegendereze abakyala bano bennyini be mukolera bajja kubeera nga babatuusaako obuzibu. Era agamba bakadaama bangi abajja ne bagamba babawadde obutwa, babakubye, naye nga tebatubuulira ddala nsonga ntuufu yavuddeko bintu ebyo. So katuwulize Kadaama ono engeri gy'alambululamu ensonga ye. Halo Nyabuli, Kadama TV. Osiibye otya ssebo, Mr. Kadama TV, obulamu buli butya? Mukama webale kukuuma, webale tuweereza, tusiima nnyo emperezaayo, weebalire ddala. Kaakati njagala kwogera badde njagala kuteesa ku mukyala ono. Waliwo omukyala gwevu okuwuliriza wano agamba nti boosi we awali nti agamba nti boosi we amwagala, omukyala nti oba amutya amutwalako ewaabwe, buli muntu amutunulira. N'agamba nti boosi we ajja mu ffumbiro n'amulaga obutonde bwe. Oyo gwe njagala okuteesaako. Naye Mr. Kadama TV, nze mbadde ngamba Abannayuganda ffe bennyini mulimu abajja okukola ne twerabira ebyatuleeta. Bwe mba njogedde bubi mujja kunsonyiwa. Abamu tubyerabira. Abannayuganda abamu oba abasinga tukimanyi nti Uganda yesinga okuvaamu abantu abayina ffiga. Abamu abantu muyina ffiga. Naye abantu beeno famire ezimu bw'ojja omukazi akuwa yunifoomu oba ne bakuwa agateeteeyi agateetegerekeka nga tayagala balabe ffigayo. Amwe akugambirawo saagala oyambale olugoye lwa mikono miwanvu, saagala oyambale olugoye lukulaga entumbwe, kugamba ng'akuwa amaganduula agategerekeka. Kuba yo ng'owange ye tebasobola nakundaba mukono gutunula gutya. Nyambala okuva ku kigere paka wansi, okuva ku mutwe paka wansi. Ate era nga sirina ffiga, nga mukama wange nga yakula nga Bannayuganda ng'ayina ffiga, nga mukazi mulungi. Naye takkiriza bbaawe kulaba mubiri gwo okuggyako feesi n'ebigere bw'oba toyambadde sokisi. Naye mulimu famire ezimu nga ye tafaayo, oyambala nga bw'oyagala. Kuba nze eka gye nnimu emanyi okutambula abazunga buli lunaku. Naye nze okusinga wentambulira nteera kusanga Abafiripino, aba Indonesia. Naye Abafiripino osanga nga abamu bambala ngoye ze baagala, n'osanga oli ng'ayambadde legingi naye nga n'empale y'omunda ng'ogiraba nti ya red. Naye ate nga boosi we tafuddeeyo, ate ng'ayina bbaawe batambula naye bakola ki? Nawano bajjawo n'ogamba kiki kino? Naye ate owange n'olugoye olulaga omukono tosobola kulwambala.
naye nga Abannayuganda muyina ffiga. Abamu muyina ffiga. Bw'otuuka mu nnyumba y'abantu bano ng'olina ffiga okwewala bingi. Ffiga yo tofaayo kugiraga. Abasinga Bannayuganda ffiga zammwe abamu mwaba mwagala bazirage bazirabe oba mwagala bazirabe. Nze okusinziira Bannayuganda nga bwe mmanyi bwe tuli, kuba manyi nti mu nsi yaffe buli muntu ali free, buli muntu ayambala ky'ayagala. N'otambula n'olaba omuwala n'ogamba bannange ayamba kiki kino. Kati g'ogenda kuva eyo olowooze nti abasajja b'e Kampala botega obumasu, n'eno mu nnyumba y'omudingo ogenda mutega akamasu, ate n'abasajja nabo mubasaasireko. Ogenda kwambala by'oyambala, figa eri omukazi gw'alina mu nnyumba omusingira ddala figa, nga bwe wayogedde nti tebalina figa, kyo kituufu tebalina. Naye ggwe ojjawo obuvumu, oli mukozi, wajja kukola, wajja omanyi nti bano abantu ku basajja baabwe tebasaaga. Ojjawo obuvumu, omusajja ngo ayagala akwagala, okitegedde nti akwagala, n'akulaga n'akambe, naye n'ojjawo obuvumu obuseka. Obuvumu obujjawo obusekera bano abantu. Twajja kunoonya ssente, tetwajja kuseka. Naye gwe n'olabira ddala nti oli mu tabbu yennyini, kabasaka ennyini, gwe ebintu n'obiyita byakusaaga n'oseka. Abamu tufuna obuzibu naye nga fe ababwereetedde. Abamu tusaba obuyambi naye nga tugenda okusaba obuyambi ng'obuzibu fe abaabuleeta. Kuba omukazi weno tasobola kulowooza nti n'obwakuteebereza nti bba waakwagala n'atakukola kikyamu. Abasajja baabwe bwe bulamu bwabwe, bwe bulamu bwabwe. Basajja bwe bulamu. Jjukira abakazi beeno tebalina kye bakola. Buli kimu musajja, buli kimu musajja, buli kimu musajja. Katugojje nti alowooze nti bba waakwagala, lwaki aba atakutte? Abamu teboogera kati ng'owange. Omusajja tayogera, omukazi yasalawo. Ewaka tolina ky'olya, n'obwekibeerawo omusajja tasobola kugamba nti kwata ekyokulya okirye. Mukazi yasalawo, n'asula nabyo mu kisenge, n'asula nabyo biki. Naye omukazi wagamba nti talya kintu, n'omusajja n'agamba wano walinga awaka, kale ekyo kiri fayini kuba ye boosi wo y'aba asalawo. Naye tubeereko we tukoma, tuleke kwesekisa ku basajja b'abendi. Bwe bakugulira agateteeyi aganene gambale, bw'aba takakuwadde mugambe madamu njagala engoye ennene. Manya nti by'ogenda kwambala bya kaseera buseera. Tujja kubiyita byangu naye bagenda kututtira mu mayumba gano. Ate bano abasajja kasita omweseseza oba omuleese atasooka kupima, naye omusajja agenda kubeerako wodda wadda asooka kupima endowooza yo, asooka kupima amagezi go gali gatya. Kati nze kamwe akoogera ng'owange nga nakajja. Omukazi yampeerako ekiragiro, sirina kwogera ne bbaawe, sirina kusaba bbaawe ekintu, oba mbeera ki, sikkirizibwa kwogera ne bbaawe. Okiraba, nampa amateeka nga nakayingira bwe nti mu nnyumba, nengawulira. Ate era omukazi owange n'omusajja alabika amutya kuba tayogera. N'obwatandika okuyomba omusajja asirikirawo. Naye omusajja naali bangamba teri kutwala kasasiro wabweru, naye muteeka wabweru. Naye oluggi lw'effumbiro lwempitiramu okutwala kasasiro ebweru, bw'oluggula luleekaana. Naye omusajja kati bwe bamala okulya bambuka waggulu ku fule ey'okubiri. Nze jjukira mba nyina okubeera wansi nga nyina byenkola. Naye omusajja nga tayambukayo waggulu, abeera wansi ku ssimu, abeera wansi ku ttivi. Nze ndi eri mu ffumbiro lyange, bwe mala nze ne mpitawo ne nnyambuka. Naye omusajja bwe yawulira ng'oluggi bwe luti olw'effumbiro nga nduggudde, ng'amanya nti kutwalayo kasasiro. Naye ng'oluggi olwo lwempitiramu waliwo engeri y'olukuubo nga tonatuuka eri ku geeti.
waliwo n'akayumba akalala nga tekali ku gundi ennene nnyumba ye eringa oba ŋŋambe ki bw'akyaza abasajja gye batuula kati eno ennyumba ova eri mu ffumbiro ng'ogitunuddemu wonna wonna wajjudde amataala naye sigateekako nga tetulina bagenzi gateekako kati bwe yaluwuliranga yayitanga mu luggi luno olulala najja wano mu lukuubo mba ndeeta bwe nti kasasiro nga yantuuseko dda yamunzije mu ngalo nejjukira olukuubo lulimu enzikiza n'amuddusa n'amutwalayo ku geeti naye nga tayogera kubanze naalisiseka ate nga feesi yange enkambwe era nga tebandabangako nga nseka nze nga siseka kaakati yakikola enfunda eziwerako naye neŋŋamba omukazi yandabula bw'aba nga yayambuse waggulu nakkirira najja mu ffumbiro olaba bwe ndowooza omusajja bw'agamba nti omukazi ali waggulu kumba akkirira madaala wafuluma wabweru nga nze mpiseeri kasasiro najja mu ffumbiro jjukira oluggi lw'effumbiro mabega luggale aba alaba ekigenda mu maaso olaba bwe nfiira wano nasirika bwe nsirika lwali lumu ninziramu ninzigula era nimmulira nga ggudde ekijji saamutwalayo kasasiro saamutwalayo n'amulekamu mu ffumbiro nimutwala enkeera n'asirika kati kye yakola n'abeera lwe bamala okulya bwe bati ng'afuluma mu nnyumba eri eyawabweru eyiye ng'oggyeko enenene yakalina n'abeera omwo era ekijja bakiwulira bwe nkiggula najja mu lukuubo naye okukwata kasasiro ankwatirako n'engalo zange naye nga tayogera naye gwe ng'omuntu omukulu oba otegeera ki ekigenda mu maaso saanyiga musajja oyo nasirika sirina kye naddamu kasasiro nze kennyini n'akyusa sirina gwe nagamba nakyusa kati nimbeera nga simutwalayo kiro ng'amuteekako ku makya era nga bamutwalayo we bazuukira n'ensirika ekyo yagenda okulaba nga tikikoze kaakati n'atandika omuze bwe bafuluma nga bandise ewaka baakamala okulya nyoza ebintu bw'abafulumya bw'ati n'akomayo ewaka bw'akomayo ewaka ndi mu ffumbiro ssaawa eyo aba amanyi nti oli mu ffumbiro yajjanga n'obukipusi najjanga n'obusooda ayinamu ensonyisonyi naye ng'akozesebwa ebikolwa naye nga tayatula n'ayingira mu ffumbiro n'akwebulisa tray eri luddawa nga soogera ninzigyayo tray ningimuwa kati bw'omala ogimuwa bwe namala ng'ogimuwa n'ambuuza oli bulungi nimugamba ndi bulungi n'angamba osobola okujja tulye ku ffena chipusi ne sooda n'amugamba ssebo n'amaze okulya era saagala kukola ki saagala kuddamu kulya yasirika gyali emirundi ng'ebiri omulundi ogwokusatu najja mu ffumbiro neyajjayo egiraasi y'amazzi bw'agenda kunywa amazzi naye ate n'ennyumba buli wamu waliwo akafuliki k'amazzi waggulu wali amazzi mu kisenge kye wali amazzi ne mu ffumbiro wali amazzi kati bwe yajjayo bw'ati egiraasi neneefuula ng'atamulaba kawunta neneefuula ng'atamulaba kati yamala bw'ati kunywa amazzi egiraasi wano giteeka mu sinki yankwata bw'ati ku ngalo n'azinyweza nakyuka nimugamba toddangamu kunneesembereza tokiddangamu era bw'oddamu ngenda gamba mukazi wo najja kukola sirina kirala kyanneeta era toddangamu kirowooza naye nga siseka nga ndi mukambwe nejja siyankwata bukwasi ku ngalo naye kusinziira ebikolwa bye yali akola nze ng'omuntu omukulu naali n'ategedde wa gy'alaga ate ng'amanyi omukazi n'ansuubiriza kiki ekiddako bano abakazi bakambwe ku babba baabwe naye omusajja ku bukambwe bwe naamulaga takiddangamu
era nkulaga taddangamu kwogera nange ate tampala nampa bulungi sente zange. Sente bwe ziba tiziriwo naŋŋamba bulungi nga tampalamye, teyampalana, teyankolako wabula teyadda mu ffumbiro n'obwaba ayagala amazzi ng'ali wansi mu ruumu za wansi ng'omukazi taliiwo. Omukazi bw'aba nga waali awo, omukazi yampita n'aŋŋamba aleetera baaba amazzi, ningaleeta mu giraasi ye ningamuwa. Omukazi bw'aba taliiwo ayita abaana ne bamuwa amazzi. Abaana bwe baba tebaliiwo ayambuka waggulu n'aggyayo amazzi n'anywa amazzi ate nga mwendi mu ffumbiro naye nga saamuvuma saakola ki. Naye wali bwe namukambulira nze ŋŋamba ensonyi ze zaakola ki, ze zaamukwata. Kuba ye yali andowooleza kirala nti oba nnyinza okuba mwangu, yali andowooleza kirala ate kye yali andowooleza si kye yansangamu, si kye yansangamu. Kati n'amanya nti ono ekyamuleeta akoze eki akimanyi. Naye gw'olowooza singa nagamba nti nange kanyume naye naatuuka ndumyezi ena nandibadde malako. Mmanya kino ekintu tosobola kukkuta nakyo bbanga lyonna. N'olwekyo sigenda kulandaga bakozi bannange twegendereze oba mwegendereze. Tutwesezeza ku basajja b'abendi. Ekyatuleeta tukimanyi, twajja kukyusa bulamu. Bano abantu tumanyi kiki kye bali. Olaba kumma kyakulya ate ku musajja. Ebyo by'ogamba ng'omusajja akutya akutwala waabwe buli muntu n'akutunulira ne bakkeneka. Bakutunulira bakutya. Katugolowooza muli gwanolowooza baba bakulowooleza kiddala. Gwe muli gwe omuddugavu gwe. Tukimanyi ffenna abaddugavu batulaba nga bamasikiini. Eyo y'ogamba ngu bakulwanira baagala kuwasa. Nze ŋŋamba ebyo tibiriiyo. Osigala oli masikiini oba njogedde bubi mujja kunsonyiwa, naye abannayuganda twekubya emizimu. Twekubya emizimu egitali gyaffe, twekubya yaka. Tuva ku byatuleeta. Kubanga bw'oba olabyemukko abannayuganda tubonaabona, siganye ensi zonna zibonaabona. Abannayuganda tufa, tuli ku street, ensi zonna zibonaabona, naye omunnayuganda y'asinga okubonaabona. Olowooza lwaki? Ebiseera ebisinga lwa mpisa zaffe embi. Tutuganye bano abantu babi naye ate naffe abamu tuli babi. Naffe abamu tuli babi. Katugoosuubira omukazi asuubirira bbaawo okwagala ate akulabe ng'oseka. Omusajja akulaga akamba oseke, kati omukazi bw'akulaba olowooza aba akulowoleza ki? Kati bw'akutta oba n'akuwa obutwa nti banange omukazi yanteze obutwa. Lwakuba abasinga batutega obutwa titwogera kituufu kiki ekyabaddewo. Naye ng'oluusi ng'omusajja wooli yakusuubiriza okumwagalira bbaawe n'akuwa obutwa. Abantu babi naye ate ebiseera ebisinga bamufe ababafuula okuba ababi. Fe ababafuula okuba ababi. Mulimu ababi n'abalungi nga bw'olaba mu nsi yaffe. Munnayuganda munno akukozesa n'akucumya n'akubonyaabonya naye ng'agenda kuwa $5,000. Ekyenjawulo ekiriwo nti mu nsi yaffe bw'obonaabona otambula n'ogenda. Naye ebiseera ebisinga n'abano bwe bali, mulimu ababi n'abalungi. Kati oyinza okufuna omulungi mukazi wattu naye gwamuleetera okuba omubi. Kuba kati ng'oyo omukazi engeri gy'omunyumyako, n'odda wano n'addawo n'akutambulirako. Singa alinga ono wange singa yakutta dda, kuba ye ayogererawo. Ayogererawo. Kuba yakugamba ne bbaawe tomutunula mu maaso. Kati akulaba otya nga banange simanyi nakumanya bannayuganda. Era tukyafa nnyo. Siganye nti obwe nabwo tubulaba nga buzibu naye bw'owulira omuntu aseka, ekintu ng'ekyo n'oseka, ng'omusajja n'akulaga obutonde ne neefuula nga atamulaba lwakuba nali ndaba mukazi we. Sivaayo awo wendi nnyonnyoza ebintu ninkuyira amazzi. Sigakuyira, nindaba bw'ovaawo, nindaba bw'onkuba empi.
ate lisi n'okuba empina naye nga ngakuyiiridde. Sigakuyiira amazzi ngakuyiira. Oli mukama wange onsasula. Ate ekirungi nkimanyi omukazi waaba takyagala ngakuyiira. Kati nindaba bw'onnyonnyola omukazi wo. Nindaba bw'onnyonnyola omukazi wo, amazzi mba nkuyiiridde gaaki. Tasobola nakwogera, tasobola nakukuba, taddamu nakuzannyirako, taddamu nakuzannyirako. Bannange mubeere bulungi naye bannayuganda mwebeereremu. Mwebeereremu, mumanye ekyabaleeta, mumanye ennaku yammwe, muve ku basajja b'abendi. Mubaveeko. Omukazi n'obwoba omusinga kabira, n'obwoba omusinga figa, manya nti gwe oli muddu. Wajja kunoonya ssente odde wammwe. Figa zammwe muzizzeeyo muzitwalire bannayuganda bannammwe. Ebyokuddawo ngu abaana bangi bafumbirwa mu Saudi. Omukisa gw'oli si gwe gugo. Ojja gamba nja mufumbirwa, bajja kutta, ojja kufa. Ojja kufa. Omuyimo gwammwe mugulekere awo. Ojjeko omuyimo. Kuba omusajja wooli agira wano gwe n'oseka busese, ekyo kiba kiraga nti oluusi nawe olina engeri gy'omwagalamu. Abamu oyinza okukikola naye nga tosobola kwogera mazima. Okiraba? Figa zammwe mufune engeri gye muzikwekamu. Kuba bano nabo bantu bakemebwa. Naye muggyeko okwesesa ku Bawarabu. Muggyeko okwesesa ku Bawarabu bwe muba mukyayagala obulamu. Muggyeko okwesesa. Mulage nti oli mukambwe ajja kukutya. Naye twebeereremu. Si ffe ffekka bakola mu zino ensi. Si ffe ffekka. Naye bw'oba olaba ennamba esinga, abannayuganda ffe ababonaabona. Ffe ababonaabona, ffe abakaaba. Naye ebiseera ebisinga olowooza amawanga amalala siganye gakaaba. Lwaki go si nnyo? Lwakuba bannayuganda emirimu gyaffe tutugireka ntebe nga tugenda kujja. Bw'ojja niweeseza ku musajja w'omuwarabu n'obwoba tomwagala just n'oseka naye, ekyo kkubonyaabonya entandikwa eba etandise. Siganye wendi mbonaabona, naye ate mbonaabona mu mbeera eza bulijjo. Embeera eza bulijjo kugamba nti osanze omuntu si mulungi, ebyokulya mukoddo, ekikyayagala kibe kiki, ayagala akasente kakuwa kooba oguleko, naye nga sugamba nti akuwalana. Ng'omanyi tewali mpalana, n'omanya nti oyo ye muyombi mukoddo naye tampalana. Omutima gwe guli free gyendi. Okiraba? Naye bwe kituuka ku musajja nnyabo, laba naye famire ewaabwe nti gye bakutwala. Basobola okutwala n'olowooza nti mugenze kikyala, ne bakukobanira ne bakutta. N'omulambo gwonna be wammwe ne batagutegeera, kuba okimanyi ensi eyaffe olwedde teyamba. Ogenda okulajjana nga waafudde dda. N'olwekyo weebeereremu. Ebyo byowooza ngu abasajja bakulwanira, bonna nga ba Luganda. Siganye Nazaala akwagala. Oli kifuuwa okizza munda. Otuuze omuyimu gwammwe. Muve ku basajja b'abeedi.